Oh. Amanya yenze Yekolera itongwa musiibye mutya baganda bange ne bannyinaze kansubire nti embeera batwala maliddaadi ssaala. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatulunze bulungi alhamdulillah. Temwerabira nabagamba nti nze ogwange gwakunamya Nakyembali Yoweri Kaguta Museveni ne bampembe banne ogugwo gwakunnyambako kuntambulizaako vidiyo eno buli eyakatwegattako nsanyusa okukulaba mu bitiibwa ebiyitirivu nyamba nyiga share button ne buno obusonga tubumiringule yenze Yekolera itongwa baliwo abanjogerangako simanya gira mu bitishaati nangamba kime kooti byattuku gikime obalumye bwe kibanga n'ennyambala ebalumye era nange nenziruka emisiine n'engino nabange mujje mundabe bwe nnyumye mujje mundabe bwe nnekandekanidde mu olume gw'ekkooti kati eno ne mu paalamenti etuula ate basensereka ayambala jirizizi ziringa embugo eno ne mu paalamenti etuulamu eno ekkooti ekyo sijja kukibalimba eno ekkooti ne mu paalamenti etuula era nkangitereke gye ŋŋenda n'okwambala nga pulezidenti wange omulungi alayira ekkolola ate akaseera kali wala nabagamba guno omwaka mwenyweze byebimu ku bye nnali njogerako nti gwo guno omwaka bingi ebigenda okutuukibwako otherwise nyiga share button ne buno obusonga tubumiringule ne bannange nawoomye nnyo nange nnimba naye wali oyambaddeko ku kintu nga nawe owulira toli comfortable nashimu nkutumidde nga entumirako wali oyambaddeko ku kintu nga nawe owulira toli comfortable sijja balimba saabimanyiira tamanyiira kunyuma ze namanyiira kweyambalya mitishaati gyange mitijjooza ate mwana tunempulya nga ndi comfortable naye bino owewulira ngaera owulira toyalanga ekintu kyotamanyiira kibanga okusiba enviiri nga gwewamanyiira kwesalira kkaali kayingaoyojja nati kata n'amala asiba enviiri awulira nga omuto guzitowa gumumazeeko emirembe kubanga ye yajja ne karakita ye ey'ekyavu gye yaviiramu eri nga bakyabonaabona nebbaye mu buteeteeyi bw'amadalaka nga bakyanywa muwogo omunywereko bikyayi ebikalu kakati n'omala asiba enviiri awulira nga talina mirembe nange buli ekkooti lwentuulako kulira nga nzitowereddwa naye neŋŋamba ate bannangidde nga bwanyambala ebitishaati aye omwana baba nziyeemu ekigirikooti gwate nkole ki guno omwaka mupya bannange kabaka mwaga tufudde otherwise mugamba mutya baganda bange ne bannyinaze ndowooza tusimbule ne buno obusonga tubumiringule nnyambaako nyigireko kashare batoni Kyoba okwogera ku ggologoosa nsobi nnene kandage ku bwannyinimu ekkonda linzigwe egyo emirimu gy'owanika amanya gikoma ye nga mmekezo z'ofuna lyezindabye ennaku wano ojja n'oŋŋamba nti nkulubuse nanyirira ntya gw'otasiiga kazigo mirimu kyegitadda waka nengera tolina kigendererwa kyenje nkirabe kasita gisimbula todda oba mukama wo yakwemugunya ky'oba oŋŋamba n'entawakazi ku nduze omulalo wo yagunda dda tezikyakamwa ente ensibe eteriira wala buli lw'ogita okutaaya yeesomba kalosu sanga akalannamye mu lugo n'olyoka omanya amakooti gange bw'otagolola lwaki tombala mu kabuntu zisooka gy'ondaga amakooti gange gy'ogawanika nga nkyali muntu otherwise yenze Yekolera itongwa ndowooza katuddeyo ku mulamwa abagwira bazinzeeko buwama nalabye chairman w'ebuwama ku mawulire ga BBS ng'agamba nti waliwo akabinja k'abanyarwanda akafunzizza ekyalo kyabwe era ebibanja byonna babitutte nkiddamu waliwo akabinja k'abanyarwanda akasazeeko ekyalo buwama mu district ey'Empigi mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Emawokota era ebibanja byonna essaawa eno awo mu buwama bizindiddwa abanyarwanda nenjagala okuwa warning kagende eri abaganda mwenna sharing a video buno obubaka buyitewo abaganda mwenna
njagala okuba ka warning to contribute nze kinene okubeera nga Abaganda ffe tuyinga tetulina ttaka mu Buganda ng'ettaka mu Buganda erisinga ly'abagwira. Tukontributiza kinene ng'Abaganda okubeera ng'ettaka mu Buganda terikyali ly'Abaganda ly'abagwira. Kkiriza oba gaana. Buganda ye region yokka mu Uganda okuba nti abannansi baamu oba abatuuze baamu oba abazaalirana baamu oba abantu b'omu ggwanga be balina omugabo omutono mu kitundu kyabwe ng'ate abagwira balinamu kinene. Ekyo kijja lwa nsonga ffe bemmeeme naffe Abaganda. Ffe kizibu kya Buganda kyali njagala okutegeezaako Abaganda. Ffe kizibu kya Buganda si Banyarwanda kye kizibu kya Buganda because Omunyarwanda nga Museveni akozesezza amagezi mangi okusaanyawo Obuganda naye nga akozesa nnyo emmeeme zaffe nnafu. Abaganda tuyitiridde okwetundako ebyaffe ate nga Yoweri Kaguta Museveni akozesa amagezi mangi nnyo okutuggyako ebyaffe kubanga Yekolera Itongwa bw'aba n'ekibanja kye tebamusindikira mu gisha y'abakigula oba lwakafuuzi. Bamusindikira Kikomeko, bamusindikira Matovu, bamusindikira Kyagulanyi, bamusindikira Mukwaya nga Mukwaya ajja n'akugulako ekibanja. Mukwaya olumala okukugulako ekibanja bwe n'otabaamu n'amagezi kugamba nti naye Mukwaya mumusinga okukola. Mukwaya mbadde mumusinga okubeera successful. Mukwaya sente azijjeewa ezizza okungulako ettaka eryo temubyebuuza. Mukwaya sente azijjeewa. Mukwaya si akola ennyo. Mukwaya abuzeemu bubuzi mwaka gumu akomyewo na bisawo bya sente kungulako kibanja. Bwe n'otabaamu n'amagezi kulowooza nti Mukwaya mutume, n'otabaamu n'amagezi kulowooza nti Mukwaya mutume alina sente z'omuntu z'alimu. Yoweri Kaguta Museveni tajja kwesitukira kujja kugulako ttaka ly'ogwo Omuganda. Oba lwaboogo tagenda kwesitukira kujja kugulako ttaka ly'ogwo Omuganda. Oba Muhoozi tagenda kwesitukira Kabessale kujja kugulako ttaka ly'ogwo Omuganda. Naye akozesa Muganda munno n'akugulako ettaka. Then oyo Muganda munno yakola transfer nazza ebyapa mu mannya ga Salimu Sale, mu mannya ga Museveni, mannya ga Lwaboogo, mannya ga Muhoozi, mannya ga Kataka. So ekyo obunaku bwaffe ng'Abaganda buli mu kwagala nnyo ssente. Ne sagala nnyo balenya because ye Museveni yatulumya obwavu. Ng'ekigendererwa kye kyakubanga tumuvunnamira, ng'ekigendererwa kye kyakumuguza byaffe. Naye Abaganda njagala okubategeeza tugenda kusigaza erinnya nti yeffe Obwakabaka obusinga amaanyi mu Uganda. Musimanye yeffe tusinga amaanyi mu Uganda naye nga tulina linnya nga ssaawa ya Queen. Essaawa ya Queen ne bw'olinnya boda omugamba ntwalaako ku ssaawa ya Queen naye ng'essaawa ya Queen ekyaliwo olwaleero yasigaza ki linnya. Kakati n'Obwakabaka bwa Buganda bugenda kusigaza linnya mbu Obwakabaka obusinga obunene mu East Africa naye ng'ate bunene butya ng'abantu baabwo be basinga okujeera, ng'abantu baabwo bapangisa ku Banyarwanda oba bapangisa ku nju z'Abanyarwanda, bizinesi bazikolera ku ttaka ly'Abanyarwanda, biki bakolera ku ttaka ly'Abanyarwanda naye nga tusiiba twegadaala, tusiiba tuwaga. Ffe Bwakabaka obusinga amaanyi, ffe Bwakabaka obusinga obunene mu East Africa. Njagala nkuweeyo ekyokulabirako kaŋŋambe Omunyankole Obwakabaka butono buti ku bw'Abaganda. Omunyankole tumusinga Obwakabaka obunene naye ate bw'ogendako mu Ankole Abanyankole era be basingayo obungi n'ebyobugagga. Bw'osangayo Wakabira endala alina ebyobugagga mu Banyankole biba byakulondera ne bw'omuteeka ku miizaani era olaba Abanyankole bazitowa nnyo. Obwakabaka obutono gwe Obwakabaka obunene mu Buganda ate mwanattu gwe atalina koolina naye nga weewaana wasigaza linnya. Ffe Bwakabaka obusinga obunene leka kwenyumiriza mu kubeera Muganda, wenyumirize mu ki ky'olina mu Buganda. Nkiddamu, leka kwenyumiriza mu kubeera Muganda,
wabula wenyumirize mu kikyolina mu kubeera omuganda kiki kyokuna mu kubeera omuganda dandi okwenyumiriza mu kubeera omuganda kikyolina mu Buganda omuganda kikyolina mu Buganda lwaki obeera mu region esinga obunene mu East Africa oba obwakabaka obusinga obunene mu East Africa naye ng'ate ekyo kyoyita ekikyo opangisa mu kikyo teri nno kintu kiba kubeera kya nnaku nnyo era oba munaku asingayo okubeera ng'obeera mu kyalo e Butambala naawe gye bakuzaala naye ng'ate ne ku Butambala opangisa w'okusula nkiddamu teri kintu kisinga kubeera kya nnaku kubeera ng'ozaalibwa Butambala naye ng'ate ne Butambala gy'ozaalibwa opangisaayo olwo oba toli wammwe ewammwe tebapangisaayo olina kupangisiza ku mawanga so si wammwe kakati naawe omuganda nga tonnenyumiriza mu kubeera muganda w'osula osasulawo w'okolera osasulawo ye bw'oba osasulawo ku muganda munno oba osasulawo ku Banyarwanda kyekibuuzo bw'oba osasulawo ku muganda munno oba osasulawo ku Munyarwanda awo w'okolera wa muganda munno oba wa Munyarwanda anseri nti wa Munyarwanda so nga bwe nkugambye tojja kubeera proud of ame Butambalanian mbeera Butambala nzaalwa Butambala nkolidde Butambala naye nga ne Butambala w'oyita ewammwe nawe opangisaawo so baganda bannange tukontributinze kinene nnyo mu kwemalako ettaka era mbagambye abo Abanyarwanda be mugamba abazinzeeko ebuwama munnange ojja kwesanga nga baagula naye tebaagula dayirekiti bakozesa baganda bannammwe ne babagulako ebibanja byammwe then ne bakola transfer ne bidda mannya gaabwe because today Museveni target ye yakusanyawo Bwakabaka bwa Buganda naye ng'akozesezza amagezi mangi nnyo mwe musigale nga mugamba baffe Bwakabaka obusinga amaanyi mu Uganda naye ng'ate ekyamazima mwe Abaganda mwe mutalina ke mulina mu Buganda naye nga n'ebyo ebyabaggyibwako ojja kwesanga ebimu tebaawamba biwambi baabibagulako lwansonga tulina emyoyo eminafu tulina emmeeme ennaku ng'Abaganda twagala nnyo ekintu kye bayita okufuna ebyamangu oli n'atunda ettaka lye ng'awoza ndiguzizza kikomeko muganda munnange kumbe kikomeko alimuguzeeko naye ayina gwakolera era olunaabadde mugulako ng'akola transfer ng'ebyapa bidda mu mannya ga Kalebu Akandonaho ye yekolera kikomeko n'agenda mu kibuga n'agula bodaboda eyo gye bamukubira akayondo ne bagibba ne weesanga ng'akomyewo ku kyalo waba ayambiddwa n'atafa ng'akomyewo ku kyalo ng'ewaali ewaabwe oba ewaali ewuwe akongawo olusunga waliwo wannyindo mpanvu bweti n'atandika okukolima maama mwatujjirira Abanyarwanda baatujjirira naye nga bubadde bunafu bwaffe ng'Abaganda tulina emmeeme ennafu tulina emyoyo emitono nkwatirire mu katono emyoyo eminafu mu nsonyi okukatono emyoyo eminafu eri Abaganda y'emu ku nsonga lwaki omuganda tagenda sigaza kake mu Buganda kubanga naawe mugamba Abanyarwanda be batutte baagulawo buguzi nzigalira akaawo tebaawambawo buwambi babaguzeeko bakozesezza amagezi mangi nnyo awo wewawambye obuwambi we waba bakyabalemye okutwala ne bakozesaamu ku maki ku maanyi kakati Abaganda abakyalinawo ku bintu mbadde mbasaba mwekuumire ebyobugagga byammwe mwekuumire ebintu byammwe otherwise tugenda kutuuka ekiseera nga batwogerako bwogezi nti Obwakabaka obusinga amaanyi naye ng'abantu b'omu Bwakabaka obusinga amaanyi ate be basinga
okubeera abanaku be basinga okubeera abaavu abatalina ke balina nga bwe nkugambe tosobola kugenda n'ogamba nti abawarabu balina amaanyi naye ng'ate mu bawarabu wasingayo baddugavu abalinayo n'ebyobugagga kisoboka kakati mmwe muddaawo tuli bagazi nnyo tuli banene nnyo naye ng'ate ffe tutalina ke tulina omuganda ettaka y'engabo ekukuuma bano abasajja bwe banaamala okwefunza buganda yonna nga be basingamu ettaka ate nga kinaatera okutuukirira bajja kuba ne moral authority ekyusa n'erinnya buganda kubanga bajja kuyita bannannyini bibanja bajja kuyita bannannyini mataka bagambe nga kati kyekiseera tukyuse erinnya kubanga gwe buganda gitwale nga kampane njagadde erinnya buganda oba obwakabaka bwa buganda obutwale nga kampane asingamu emigabo mingi abawaddembe okukyusa erinnya lya kampane abawaddembe okulondebwa nga chairman wa kampane oyo asingamu emigabo emingi kakati abasajja bagenda kutuuka ekiseera nga be basinga ettaka mu buganda abasajja bagenda kusinga ekiseera nga be bagagga mu uganda era nga be balina okusalawo ali akulembera buganda tayimu egenda kutuuka nga ne kabaka akubwako akalulu kubanga bannannyini ttaka basazeewo nga bwe nkugambye nti buganda esobola okubeera nga kampani buganda esobola okubeera nga kampani asingamu emigabo emingi nga ye chairman wa kampani oba nga ye CEO wa kampani era ng'alina obuyinza obwenkomeredde n'okukyusa erinnya lya kampani era ng'alina obuyinza obwenkomeredde okulonda abayima ba kampani kakati kkiriza obagaana gwe muganda wange ne mwannyinaze nti buganda egenda kutuuka ekiseera nga bano be balonda ne kabaka ani adda kukuba be basingamu emigabo emingi era batuuke n'ekiseera bakugambe nti buganda kakati tekyali buganda tugikyusizza erinnya mu kukyusa erinnya tebagenda sooka gituuma linnya oba bavandimwe tribe bagenda kusooka bagituuma awo ekinnyanya ekigenda okubawozaawoza mpolampola then wayitewo emyaka nga 20 then bagituume bavandimwe oba buvandimwe landi kubanga be basingamu ettaka eringi kakati baganda bange okutaakiriza ekitiibwa kya buganda n'okutaakiriza omugigi ogujja n'okutaakiriza ekyo bajjajja baffe kye baalwanirira abaganda mulekeraawo okwetundako ettaka nkiddamu abaganda mulekeraawo okwetundako ettaka abo abasajja be babayiridde ebuwama ojja kusanga baagula naye nga tebaakozesa bo okugula nga baakozesa ffe ng'abaganda ate kyannaku nnyo nti n'obwakabaka bwa buganda bukontributinze kinene okumalako abaganda ettaka buuza haawo ku leediyo ya ssaabasajja kabaka kw'osanga obulango bwa Jumayi nga bwe nabagamba gye buvuddeko bukolako ki abaganda be mwali badde mukubiriza nti buli alina ettaka lyekuumire ate osangako obulango bwa Jumayi mbu tutunda ettaka n'okuligula jangu weegulira ettaka mu Jumayi bwe mubba obulango jangu weegulira ettaka mu Jumayi n'abagwira oluganda baaluyiga mubanga be muyita okugula kubanga be balina ssente wabula ffe ate bwe tuwulira bwebwo obwatugula ettaka gwalirire ne tulikulaakulanya tetuwulira bwakugula kubanga ffe ogwaffe gwakutunda ogwawe gwakugula tetulina ssente mbadde njagala obulango ng'obwo buveeko ku leediyo ya ssaabasajja kabaka mukyuse muteekeko obulango obutukubiriza okukuuma ettaka kwewe bwe mukuba mbu Jumayi egula ettaka n'okulitunda ffe ne tugenda kuwuliriza nti eritunda kubanga tetulinamu zirigula tujja kuwulirizaako akatundu kamu wano we bagambira nti tugula ettaka kubanga ffe ettaka tubadde tukyalirina nga ssente ze tutalina wabula bwe nawulira akalango nti bagula ettaka nja kwebuuza yo obwavu bunzitira kikangende nsaleko sigenda kuwuliriza kapaati mbu batunda ettaka aba Jumayi ndiguze ekinkunyula ebyoya bya muntu awangula ettaka so nammwe obwakabaka bwa buganda mukontributinze kinene nnyo mu kusaanyawo obwakabaka bwa buganda oba emikutu gya buganda egy'amawulire gikontributinze kinene mu kusaanyawo obwakabaka bwa buganda nasooka ne mbabuuza ekibuuzo nti yo Jumayi mwankole nga teriiyo ne mbabuuza ekibuuzo mwomolo nga teriiyo ne mbabuuza
ekibuuzo mu regions endala nga teriiyo mu Balamu mu Bacholi nga teriiyo Bakakwa nga teriiyo eri waffe mu Buganda because mission yayo yakugula ku Baganda ttaka ng'eritunza mu Bali era nabagamba njagala ogende ng'okebera ebyapa Gemanyi byeguze ku Baganda ne byetunze mu Bali olabe basi bingi nnyo then omala okebere ondage byeguze mu Bali ng'ebitunda mu Baganda ojja okumanya mission ya Gemanyi eri Buganda gwendage ebyapa byeguze ku Baganda ate ne byetunzizza mu Baganda oteeke ku mizaano olabe biriwo ebisinga byeguze ku Baganda bingi nnyo okusinga byetunze mu Baganda nti Abaganda batugulako buguzi naye mu kutuuka okutunda batunza Bali nkiddemu fe Abaganda batugulako buguzi naye kituuka ku kyokutunda batunza Bali yensonga lwaki nkabira Obwakabaka bwa Buganda mulekeraawo okuddamu okulanga kampani ya Gemanyi ku radio ya Ssaabasajja Kabaka ne ku TV ya Ssaabasajja Kabaka mukoze kyamaanyi nnyo okusaanyaawo Obuganda mbabuuzizza lwaki Gemanyi mwankole teriyo bino saabimanyira n'ebikootikooti binveeko lwaki Gemanyi mwankole teriyo lwaki eri wano wammwe mu Buganda mission yayo yajja kugula ku mmwe ng'etunda mu Bali Omuganda asigale ng'ali mu Buganda naye ng'ate yatalina kake mu Buganda agenda yeewaana ffe Bwakabaka obusinga amaanyi mu Uganda wonyumiriza otya mu kubeera mu Bwakabaka obusinga amaanyi e Uganda mu kifo ky'okwenyumiriza mu kiki ky'olina mu Bwakabaka bwo wenyumiriza otya mu kubeera mu Bwakabaka obusinga amaanyi naye nga tolina kantu konna mu Bwakabaka bwo Omuganda bw'otoozuukuke Obwakabaka bwa Buganda bwe tutaazuukuke mbalayira tugenda kusigaza linnya ng'essaawa ya Queen era lirwaddaaki n'erinnya Buganda ne likyusibwa ne balituuma lye baagala kubanga bagenda kutuuka ekiseera nga be bannannyini ttaka mu Buganda nga bwe vuga nti Buganda bw'enaaba kampani bagenda kutuuka ekiseera nga be basinzaamu emigabo mu kampani gye bayita Buganda nga balina obuyinza obukyusa erinnya n'obukyusa obukulembeze anti bajja kugamba nti Kabaka ekimufuula Kabaka kubanga ye nannyini ttaka era ye Ssaabataka katumusinga ettaka ffe tutegeerera ye era ekiseera kituuse tukooye obukulembeze bwe ffe tumugjeeko nga bannannyini ttaka mu Buganda ekyo bwe banaamala okukikola tukyusizza erinnya Buganda kubanga ffe bannannyini ttaka ng'omukulembeze yenna bw'anaabeera mu ntebe aba n'amaanyi agakyusa erinnya ly'ensi aba n'amaanyi agakyusa ssente z'ensi kaakano ekiseera kigenda kutuuka Obwakabaka bwa Buganda busangulwe ku maapu ya Uganda n'erinnya Kabaka liviirewo ddala kubanga waliwo bannannyini nsi abo be balinamu ettaka eringi naye ng'ate ettaka eringi lye balina ojja kwesanga erisinga tebabba libbi wabula baakozesa abamu ku ffe ab'emitima eminafu ne tugula ku bannaffe then after that ne tukwata ebyapa by'abasajja ne tubibaddiza oba ne tubibatwalira nti owanga omulimu gwe wantuma okukola ngumalirizza nguleese bulungi ebyapa bye bino mbikuleetedde then bagende mu transfer batransfaringa ebyapa okubijja mu kikomeko babitwale mu karugire naye nga gwe kikomeko gwe baakozesa okugula ettaka ly'Abaganda banno then n'omala okuligula n'oliwaayo mu basajja Omuganda asigadde wa kyekibuuzo Omuganda olisigala olina akako Abaganda tuggyemu omutima ogutundiriza emikutu gy'amawulire gya Buganda Abaganda mubakubirize kuuma ttaka so si kulangirako bikampani mbusimanya Gemanyi bagula ettaka n'okulitunda la Omuganda tagenda kuwulira kapaati we bagambira nti bagula ettaka batunda ettaka kubanga ye talina ssente zigula agenda kuwulirizaamu kapaati bagula ettaka era ajja bakubira nti abange ninawo wano eka zange 2 mujje muzinguleko naye nga ekigenderwa kya Gemanyi si kugula ku ggwe Muganda oba si kugula ku ggwe Muganda atunze Omuganda ekigenderwa kya Gemanyi kugula ku ggwe Muganda aw'omugwira abasajja batuguzeeko ebyobugagga byaffe mu lukujjukujju mu magezi tebakozeseza mundu yadde amaanyi ewamu
bakosezza baganda bannaffe okutugulako ebyaffe babyezze tebereza akulya jjoma yiga magandaazi naye nkubuuzizza nange ekibuuzo yiga magandaazi bw'omubuuza ebyapa byaguzizza abaganda biriwa naye ate mubuuze byaguze mu baganda bye bingi era weebuuze lwaki mu region endala taliyo ali wano mu Buganda eyo kampani ya Museveni gye yateekawo okugula abaganda afuuke Ssaabataka mu Uganda era today nswala nnyo n'oluusi okuyita Ssaabasajja Kabaka nannyini ttaka kubanga abaganda tunakuyiza Ssaabasajja Kabaka waffe ettaka lye lyonna lyatuteekako ndi tulikuume tuliguzizza abagwira essaawa eno ojja kwesanga Museveni ne Banyarwanda banne be Ssabataka kubanga bw'opimapima ojja kwesanga Museveni today asinga Ssaabasajja Kabaka ettaka nakubuuza luli gye buvuddeko naye nkugamba Yoweri Kaguta Museveni lwaki ye tolabangako akeedi nga kuliko Museveni akeedi lwaki tekuliiko gundi akeedi bwekyogera Museveni ono gw'osongera ne mu ntebe ye n'akubirawo amasasi n'akutta olowooza agala kutuula butuuzi mu ntebe oba ginoonyamu bya bugagga ebyobugagga lye biri luddawo byebiri mu Kampala byebiwola Bahamu bannabukeera Badreke Lubega bakirumira bani naye nga bakozesebwa abaganda okusaanyawo Obuganda mu lukujjukujju kati bwe nalabye ekyebuwama mbw Abanyarwanda bazinzeeko ettaka lya Buganda lyonna ne ŋŋamba kikyo kye nagamba abaganda Abanyarwanda bojja kwesanga nga okufuna awo bwe bazinzeeko ate bakozesa baganda Omuganda najja n'akugulako kyakugulako then n'akola transfer form ne bidda mu mannya g'abali so Omuganda beera vigilant nnyo era beera mukalabakalaba nnyo oli ne wajja ng'akuwa ssente zitagaanika mu ttaka lyo gaanako tocontributinga mu kusaanyawo Buganda tukimanyi obwavu bubaluma Museveni yatulumyalumya dde obwavu ffenna naye oli ne wajja ng'aleeta ssente mmeka mu kugulawo w'otudde swalako era gaanako kyama nnyo okusaanyawo Bwakabaka bwa Buganda ekyanti ffe Bwakabaka obusinga amaanyi ewa nenyumiriza mu kuba Omuganda nina kati mu Buganda nga bye munsonyiuka network bye bandekera mbiguzizza bali ate nenyumiriza mu kuba Omuganda mwe sirina kantu so Abaganda nziramu kikkaatiriza mwongere okubeera abajagujagu mwongere okubeera abakalabakalaba otherwise tulisigaza linnya nti Abaganda naffe twaliwo naye nga ketulina mu Buganda mpaawo ng'abagwira batuzindako dda tebagenda kukoma tuzinda kubanga missoni yaabwe yakusaanyawo Bwakabaka bwa Buganda time ejja kutuuka batuuke nga bo be balonda Kabaka wa Buganda kuba be basingamu omugabo omunene mu Buganda bajja kutuuka ekiseera batuuse n'erinnya Buganda oba bagituume bavandimwe tribe nkulayirira so Omuganda weebereremu Omuganda sente tezikumalangamu Omuganda ettaka eryo ly'olina si liryo wekka teriraga kitiibwa kyo kyokka n'ekiraga n'ekitiibwa Obwakabaka mwova era ettaka lyonna tosekiwalinze future y'abaana bo bokka kuba nawe balimira naye obeera osekiwalinga ne future eya Buganda kuba bwe giradda mu mikono gy'omukyala then ojja kuba ocontributinzeeko mu kusaanyawo Obuganda ate bano abasajja bwe kyekendereze balinganga omusota gwe bayita essalambwa bano abasajja balinganga omusota gwe bayita essalambwa essalambwa we likutte linywereza ddala teritaawo nkiddamu essalambwa we likutte linywereza ddala teritaawo ne bano awantu awo we baba bafunye banywerezaawo dda tebataawo kaakati baganda bange kankubulira ekintu kimu ye bw'aba akugulako nga wakuguzeko agenda kukuumirawo emyaka 2 generation ze zonna zibeerawo gwe lwaki otundawo onaatuuka otya ekiseera bikuddire onaatuuka otya ekiseera bikuddire abamu batunda bawoza gavumenti bwerikyuka tulyeddiza ebyaffe si bwe biri eyo ensi yavaayo eyo ensi yavaayo gwatunda neyo endowooza tesawa yonna bajja kugenda tweddiza ebyaffe gwolowooza wano mu Kampala tewaliwo bakyoli oba balango oba teyali mulango gwolowooza wano mu Kampala tewaliwo mulango naye nga waali yagulamu mu biseera by'obote osobola omugobawo kakasa ng'alina ebiwandiiko ebiraga nga kuliko n'omukono gwo oba ogwa kitaawo nti mwamuguza osobola omugobawo so endowooza yammwe ey'abannange tubaguze tulye ssente zaabwe gavumenti bwerikyuka tuli bagobaganya owange
bameka aba Dr. Paul Milton Obote abalanga abagula ku mulembe gw'Obote be wakagoba bameka ogenda batandikirawa nga we bagusa so mwejje mwe endowooza ekiwumba tutu ekijegajega bajja kugenda tweddize ebyaffe nedda si bwe bigenda okubeera endowooza yabajja kugenda tweddize ebyaffe baganda bange mbadde mbasaba mugikonye kubanga n'abakakwa waliwo abalina wano abanubbi abo baatwala nnyo ebbomba ku mulembe gwa Idi Amin abanubbi abo baatwala nnyo ebbombo ku mulembe gwa Idi Amin nakati bakyaliwo n'abamu baziikaawo nakati essaawa eno bakyaliwo n'abamu baziikaawo nga mwalema okubagobawo ng'abanubbi abaagula ebyammwe ku mulembe gwa Idi Amin ebbombo bo nga mwalema okubagobawo Idi Amin yagenda 79 gy'emyaka ndowooza ng'ana gye twakakuba emabega 42 99 99 20 myaka 44 bukya Idi Amin agenda abanubbi nga mukyalemeddwa okubagobawo ebbombo abanubbi nga mukyalemeddwa okubagobawo ebbombo mubamalewo nga bakyaliwo kakati ng'ate mukola statement tubaguze gavumenti bw'erikyuka tulyeddiza ebyaffe ab'ebbombo nga temunneddiza byammwe abakakwa bye baagula ku mulembe gwa Idi Amin abaganda abalango abaagula ku mulembe gwa Dr. Paul Milton Obote byo nga temunnabyezza byo nga bikyali byabwe wano nno mwe mbagambira baganda bange ne bannyezi mwejjeemu endowooza z'ekibuyabuya ezatujja kubyeddiza ewaali ewuwo wabawawo simanyi amazzi gakolokotira gye gaali gakolokotidde muganda wange gino ettaka ko tuwangaalira abaganda twali wamba buwambi bajjajjaffe baali balwanyi soga ne tumunogolako bunyola ne tumunogolako wane tunogolayo ne tubyezza kakati ogwaffe gwakubikuuma naye ate ndaba tuli mu kuzimbulula essaawa eno bali mu kubituwambisaako magezi weewaawo ffe twakozesa maanyi bali mu kubituwambisaako magezi kubanga ku mulembe guno amaanyi tegakyakola amagezi gakola kinene era olaba we bateeka amaanyi weewatone nnyo we bateeka amaanyi weewatone nnyo wabula ewasinga bakozesa amagezi ng'ate bakozesa baganda bannammwe so gwalina endowooza eyakabaka Museveni bwaligira tuli bajjako ebyaffe tubaguze sente zaabwe tuzirye era ndaba bajja kutambula nattaka eryo bajja kutambula nattaka eryo bajja byetikka wabaguza n'abaana bawe balikira ebiminga wane Kampala waliwo ettaka nga lyabakyoli abaagula ku mirembe gy'Obote unaabagamba ki nga balina ebyapa byabwe ate nga bo olumala okugula babiddusizaawo ewaabwe n'abanyarwanda abagula wano ojja kusanga ebyapa byabwe biri waabwe era ne bwe baligenda olisanga beekozeemu ekibi bakomemu tusekkira eyiminga mu maali yaffe so baganda bange mwejjeemu endowooza ey'ekisiru eyalitunde tujja kubyezza ettaka yenga beetukuuma tetukontributingako mu kusaanyawo Buganda nga twejjako ettaka tetwekontributinga mu kusaanyawo Buganda nga twejjako ettaka Obuganda si linnya Obuganda si kubana nnyindo ngenda eyange kye bayita Omuganda y'oyo alina ettaka alina ebibye gwe Omuganda atalina kantu konna mu Buganda oli afu Muganda nkiddamu Omuganda atalina kantu konna mu Buganda oli afu Muganda n'otunuulira oli nti ye Ssekadugo naye bwe yafudde baamuziise mulimbe erusaze ettaka yali eriguze abanyarwanda n'ajja e Kampala n'agula booda yabadde avuga booda ne bamukuba akayono nga tebalina bamuziika bamuziise erusaze nkya n'oyo nagga nti ndi Muganda era omusanga emagombe eyo gyetulisinkana agamba okimanyi nti nafa ndi Muganda wafa oli Muganda waawa Omuganda atalina yadde akataasa k'ettaka Omuganda eyatunda n'ebya kitaawe ng'abiguza Abanyarwanda Omuganda eyatunda ettaka ly'ebijja n'atuuka okufa aguze ka booda ne bamukubirako ennyonyi ne bamuziika erusazo ojja musanga emagombe naye yeenyumiriza
ndi muganda. Oli muganda waawa. Oli muganda waawa. Toli muganda. Kubanga tolina mugabo mu Buganda. Okubeera omuganda kwe kuba n'omugabo mu Buganda. Naye omugabo gwe waguguza abagwira ate abagenda osanyawo Buganda. Wotuuka okufa bakuziika mulimbo. Enkeera mbu ndi muganda. Ne weenyumiriza ndi muganda. Ku ddiiro ki? Komanda Alex kinkutumidde. Ku ddiiro ki? Toli muganda gwe atalina mugabo gwonna mu Buganda. So, ngukubeera omuganda omutuufu, saagala otunulire n'ennyindo eringa eya Yekolera eringa ekitebe ky'eggaali. Yekolera nno muganda pyuwa. Oh, laba omuganda wawu. Ntazama. Neetegereza bulungi. Nina ke nnina mu Buganda. Ettaka kitange lye yandekera. Ndikuumye bulungi oba ndiguzizza abagwira ne baliteekako ekirombe kya koolaasi. Ntazama. Ndikuumye bulungi ettaka lye bandekera. Oba ndiguzizza abagwira ne baliteekako ekirombe kya koolaasi. Bwe ndiba ndiguzizza abagwira siriba muganda wadde nfaanana abaganda. Siriba muganda wadde nfaanana abaganda. Ekiri nkulu omuganda kwe kubeera n'omugabo mu Buganda. Naye oli n'afa ne bamutwala enkoowe ne bamuziika. Yeerimbise nno oluusi mu butabbuliiki. Abadde musajja wa Allah nnyo abadde mutabbuliiki. Tumututte enkoowe kumuziika ne basiraamu bane. Kumbe yaleka atunze ye Butambala. Yaleka atunze ye Masaka. Talina mugabo gwonna mu Buganda n'ebijja babisenda. Ne naye ng'agamba ndi muganda. Olina omusanga mu Kristo. N'atunda ebyabwe byonna omukatuliki oba omulokole. N'ajja e Kampala n'agula booda kayondo ku mutwe we pa n'afa ne bamuziika e Lusaza. Omusanga e Magombe naye yeewaana. Omusanga e Magombe naye yeewaana. Nafa ndi muganda. Gwe baasiika mu Kikungo. Gwe baasiikanga emmongo sembu naawe oli muganda. Gwe bataziika wammwe munaawe oli muganda. So abaganda okusigala nga tuli baganda oba ekitufuula abaganda abatuufu kwe kubeera n'ebyaffe mu Buganda. Obuganda bw'ennyindo sawa okuteesaaganya. Obuganda bw'ennyindo nga si bwa ttaka bwa kisiru. Omanyi ffe abaganda batutaminga ng'abantu ababyo oli bwatunula etwa oyo muganda kabisa abe kiyindo. Nenkuba bwetojja asobola okuteggama. Muganda nge tukinfuula muganda. Ekinfuula omuganda kwe kuba n'ekyange mu Buganda. Kubanga bwemba n'ekyange mu Buganda nja kuba mprotectinzeeko ku future y'obwakabaka bwange. Kyekinfuula omuganda. Okubeera omuganda si kwa kutuula obutuuzi wano wokka n'envuma abawalampa kabaka baha. Tekimala. Wabula mu kubeera omuganda omutuufu. Buli wemba n'ekintu mu Buganda kiba mu mikono mituufu. Generation yange eribe protectinze ekitiibwa ky'Obuganda kubanga amaanyi ga Buganda n'ekitiibwa kyayo nsalo zaayo. Sibe ebyo bye tufukamira ne tubuuza eradde nyange ng'amu mirembe. Gwe ne bw'oliba obuuza ng'ofukamidde. Ne bw'oliba olanya nti kabaka w'oligwa wendigwa nga tolina mugabo gwonna mu Buganda. Ng'ebyobugagga byonna bye baakulekera bakitaawo bitunze. Naye obasanga ku bumotoka bwa pick-up, obusiteegi bwabwe baleekaana. Obasanga ku busiteegi bwabwe baleekaana kabaka w'oligwa wendigwa. Bannanga ali mu kabi amaziga ali mu kaya musaayi. Ali musonga mwembazi naye ng'ali awo kamotoka ka pick-up watudde ate yakatundira ttaka lya kitaawe lye yamulekera okukagula naye naye ali wano alanya. Oligwa wendigwa. Oligwa wendigwa. Olanyamu ki ng'obwakabaka bulyamudde olukwe? Olanyamu ki? Okubeera omuganda kyava ku bigambo. Kyadda mu kubeera omulwanyi. Okubeera omulwanyi buli woba n'ekikyo oba obadde mulwanyi akuuma ensalo za Buganda ataziguzizza bagwira. Kyebategeeza okubeera omulwanyi oyo akuuma ensalo za Buganda. So abaganda wonna we muli njagala okubategeeza mwebeereremu nnyo n'amaanyi. Mukole ekyo ekibajjamu oba mukole ekyo ekibasuubirwamu. Temwetundako ettaka. N'emikutu gya Buganda egy'amawulire mujje obulango bwa Gemanyi nkikkaatiriza ku mikutu gyaffe egya Buganda. Kubanga nakyo gikoze ky'amaanyi nnyo okusaanyaawo Obuganda.
bagula ku ffe batunda mu Bali bagula ku ffe batunda mu Bali nababuuza omulokole anywa omwenge oba omusiraamu anywa omwenge va kuba n'abasiraamu siraamu babalokole lokole abagubbirira naye eddiini egamba ki siraamu temuli mwenge omulokole temuli mwenge wali osanzeko akalango k'omwenge ku rediyo ya Kiganda wali osanzeko akalango k'omwenge ku rediyo ya Sserwadda because obulokole tebukkiriza mwenge era tosangako kalango ka mwenge ku rediyo ya Bilali Voice of Africa oba wa tobisanga era tolisanga Dalusu yonna ng'eri sponsored by Nairo Breweries ng'eri sponsored by Chusi kana omuganda ogamba ovumirira okutunda ettaka obulango bw'abagula ettaka bukola ki ku mikutu gya Buganda lwaki bwe tuba n'enkuuka basponsors abasinga be baluba events lwaki bwe tuba n'ettaka basponsors abasinga bwe tuba n'enkuuka basponsors abasinga be baluba events lwaki basponsors ababaako si be bano abaagala okuŋŋaanya Obuganda bankoba Zambogo bani lwaki be baluba events lwaki be ba Gemanyi bwe baba otunuulira oyo oluba n'obwalubaawe sente yazijjawa ez'amangu ezo luba abatamanyi luba events abaalabanga WBS ye yalinga chopa abaalabanga WBS omusajja gwe bayitanga chopa ye luba bwavu ne bumulumba twagenda okuddamu olulaba luba ng'azimbulukusa nga luba alina kampani egula ettaka n'okulitunda ennaku zino yateeka ssente awo mu nkuuka be basponsa b'enkuuka mwe basponsa b'entanda ya Buganda olwokuba nammwe mwagala nnyo ebyobwerere mmenga kabaka talina ttaka nene muddira bwati baatuwadde ettaka ly'okugabira omuzira mu bazira ku ddiiru ki awadde omuzira mu bazira omu kale Muganda yenzikiriza naye nga atunze mu Banyarwanda 100 omuganda oyo omu ng'alina akapoloti ku kyapa ky'Abanyarwanda oba ku ttaka ly'Abanyarwanda 100 anaasobola obba bandaalamu wake up obwakabaka bwa Buganda wake up nkugambye tolisanga sponsor nga Nairo Breweries nga yeewagidde enjiri ya Sserwadda 31 December worship night no la tolisanga Chusi ow'embizzi nga yawagidde Dalusu y'abasiraamu la tekiriyo then nange mbuuza lwaki mmwe abalimba ensi nti muvumirira okutunda ettaka ate obulango bw'ettaka buli ku rediyo yammwe ate nemba n'emikolo ng'enkuuka gibeera sponsored by Luba Events omwoleso gwa Buganda guli sponsored by Luba Events na Munagani musaba ya Luba Properties oyo mwetegereze bulungi mu mutazame chopa gw'olina kampani eggwe gwe tomanya kutuddemu nti Salimu Sale yatuddemu kampani oyina kampani chopa mu Luba Properties oyina kampani eggwe golowooza sikumanyi maama newankubadde muyina emikisa naye okugonga gwasukka newankubadde abantu baba n'emikisa okugonga gunsusseeko munywanyi so mulekeraawo baganda bannange okwejjako ettaka n'obwakabaka bwa Buganda mususizza nnyo okukamala okuteekawo embeera emalako Abaganda ettaka lyabwe abantu b'e Buwama bazindiddwa mpulira mbu ekyalo kisingako Banyarwanda naye ng'ojja kusa tebawambi baagulanga mpola Yekolera n'akugulako ekikomeko mbu yeddira Njovu nguzizza muzzukulu wayi mutabani wa Itongo kikomeko abati ye Lutala najja n'akugulako noga mutabani wangu Lisonko yaguze Walusimbira najja n'akugulako muzzukulu wa Ssebaggala yaguze kumba abaana olumala okugula bati nga babitwala mu bakama baabwe abamawanga amalala nga babawa ffe nga tusigalirawo tutayoziraka ne tusigala nga tetulina ke tulina kakati olwaliro bamaze okulaba nti ekyalo kyonna bamaze okyekunza bazze kakati mwe Abaganda abatono abasigaddeko mugenda kuwulira amayisa g'Omunyarwanda mujja kutuuka okukyegobako kyokka wambe obagambe nti kati buwame w'Abanyarwanda mubende nga bwali w'Abanyarwanda ekasambye ne Kampala w'Abanyarwanda ffe Abaganda abali mu Kampala tuli bakozi
Nchidde mu Kampala abanyarwanda ffe abaganda bali mu Kampala tuli bakozi actually batwetaaga namu kubanga gye tukoma okuba gye bakoma okugaggawala kuba tupangisa ku bizimbe byabwe lwansonga tupangisa ku bizimbe byabwe ebyo ebizimbe byabwe tuteeka mu nsawo zaabwe renti ne bamulinnyisa bonna bukeera ayongezza renti kumbe lwaboogo yayongezza oteeka mu nsawo ye muhamu ayongezza renti muhoozi yayongezza oteeka mu nsawo ye musamu nayongezza renti nga sale yayongezza oteeka mu nsawo ye kati mu Kampala batwetaaga mu lwansonga ate ffe bagwira mu ye tewali nsi etayagala bagwira kubanga abagwira babinikibwa emisolo mingi bw'ogendako mu UAE abagwira babinikibwa emisolo mingi okubeera mu UAE kubanga emisolo gye bawa mu UAE gye giyimirizaawo UAE kakati naffe abaganda bano abasajja batwagala mu Kampala kubanga batubinika emisolo mingi olw'ensonga tugaggawaza bo tudde be baafuuka bannannyini Kampala ab'emmengo mbabuuza bino byonna byajjanga wamuli ludda wa mwali ludda walwala ngayo n'omuganda naye gyemuganda kugula mu luba ate era bali tuna yes amakampani gonna agagula ettaka wano mu Buganda omulimu gwa kugula ku baganda kutunza mu Bali in case obadde tokimanyi mwana wa taata omulimu gwagwo kugula mu Bali muffe kutunda mu Bali waliwo omugagga e Bulenga bamuyitanga Luzze bamukisa properties bamuyita Luzze akusuubula mataala naye bamukwatamu naye lwansonga yali kwalaali paka naye lwe baamubinika ebikingi bw'osagana abasajja bano mpawo kyo bamanyiiko naye nga tebakozesa amagezi okutuwambako ettaka batuzannyira ku bwongo olw'okubanga tuli baavu ne tuggwamu nnyo olw'ensimbi omuganda ensimbi tekukola ki tekumalanga mukontributinze kinene nnyo mu kusaanyaawo obwakabaka bwaffe obwa Buganda awo nawo munzikiriza ensooka enveewo Dr. Besigye okwegatta ne His Excellency Bobi Wine baganda bange omwana ngambye Samani Matiki singa ombadde kompi naali kugulidde ecupa ya soda kirasi ya leero ennyumidde osomesezza giteeke ku ssimu ennamba eri 0701 74 88 28 0704 88 28 ecupa yange ya soda gitumire ejja kuntokako mwana wa taata mu ngeri y'akamobile money otherwise ogamba otya muganda wange kansubire nti naawe embeera ekutwala malidaadi saana Dr. Besigye okwegatta ne His Excellency Bobi Wine bangi nnyo baavuddeyo ne bakiwaaka analysis yaabwe ne bakiwaaka endowooza yaabwe aloza ngambye pini the number kyeza kirasi ya leero ennyumye angambye pini the number 0701 748828 ate bwaba oli bwagisangako nga tategedde mulamu agamba yekolera aleebeeta mpininga eddakiika 5 mugikoppololeze nveeko ngijjeko 07017828 mwibali kusiima services zange eri eggwanga lyange so balwanyi bannange abamu bawadde endowooza yaabwe entuufu n'abalala ne bawa endowooza zaabwe ng'era nazo ntuufu oba osanga ekikulu kya byonna kaakati si kya Besigye akoleraani ate gudde naffe tuli ba mukisa ffe abamu okugamba nti tumwekengera tuba wa mukisa ffe abamu muffe okugamba nti tumwekengera nabagamba gye buvuddeko nze Yekolera itongwa okuwasa omukazi muwala wa Haaji eyeebikkirira naye ng'agenda kuntawaanyiza ewaka nga simanyi mizeegye omusange nga bamwambudde weekange nnyo kale muwala wa Haaji mpasaamu malaaya ngenda kusipiikiriza oti nezirawo malaaya ne mubuzayagala obufumbo wamu malaaya bw'omuwasa oba omwekeka kuba omanyi osula na komando munno oba osuza musota 2 kyonna kyakola teweekanga nnyo kubanga oba bamwekengera 3 omuteekako amaaso
muganda wange Charles Dumba ngandi omuzeeko nyo Charles Dumba ngina kunoonyako taate naku zino bwo obwongo bubadde tebuteredde nange yakunoonyako taate omuteekeko nnyo amaaso olabe kikyazaako so kati bugamba nti weekengera Besigye ate gwe weetaaga kubanga tomwesize ono politics yeetaaga muntu gw'oteesiga ono politics teyeetaaga muntu gwe weesiga kubanga oyo gwe weesiga ate yayinza okuwa obutwa oba osanga leero Mayombo yali badde mulamu Brigadier Nobo Mayombo oba osanga General Nanyakairima yali badde mulamu oba osanga Serena Nebanda yali badde mulamu because abamuli ku lusegere oba bali yalinga na mu bigendera bye yali abeesiga kakati weewale nnyo okubeera n'omuntu mu politics gwe weesiga mwe mugamba nti Dr. Besigye temumwesiga then oyo gwe mwetaaga kubanga mumwekeka politics w'abantu b'oteesiga si be weesiga bw'oba oyagala osucceedinga kubanga wabawo n'ebyama by'otamu abizi oyo gw'oteesiga then okulowooza nti olwo omwesigwa n'osamasamwa n'osabukasabuka naye nga oyo gw'osabukirasabukirako yagenda okutunda yagenda osumulula ebbaasa yo alimu abaana ab'obuwala yali abaddeko ne mukwano gw'omuwala nga yeetunda omalaga mulaga bbaawo nti ono ye boyfriend wange omalaga mumulaga naye ate bw'oba ne mukwano gwo bwe mwasoma ey'ebikkiriro mumulaga kukakkana ng'akuliivudde because wamwesiga so ebyo byoga nti ate tumwesiga tetumwesiga yes kale ate y'ensonga lwaki omwetaaga Honorable Kibuuka Ssemakadde sikufunye mukwano mbuzi obubaka wabulabye sikufunye ntangazaamuko so oyo gwe twetaaga gwe tuteesiga mukitegedde ekirala njagala mbawo ekyokulabirako kya radio and Weasel kambawo ekyokulabirako kya radio and Weasel abayimbi abo radio ayina akayimba ke yatandikirako bakayita nja kuba naye kali ka reggae nazzaako Jennifer nayimba Sweet Lady njagala ddagala mpulira njagala nfuna otulo nayimba njagala ddagala Weasel Manizo nayimba ennyimba zaali bbiri enoolo kwaliko nakujali nakujali mama bana esimu njijjeeko atagifunye mu ngoma nakujali mama nayimba nakabaka Doreen wange Doreen gwe nasima bannange ennyimba zonna zaali nnyingi eza radio n'eza Weasel buli omu ng'aliyikka n'ebyagaana okutunda byagaana okutambula baamala kwegatta baamala kukolera wamu ne weesanga nga bakubye hit zikabona amawanga ne bafuuka dduwa esinga amaanyi mu East Africa sinakindi mu Africa naye nga baamala kwegatta buli omu bwe yagezaako yekka byagaana kakati naffe tugezezzaako buli omu ng'ali yekka ekyamazima mpawo kalungi ke tuzeemu kuba okululu twabuwangu neffe tuli entebe kati tugezeeko okwegatta oli aleete energy entonotono naffe tuleete eyaffe ennyingi tuzigatte tukole bbomu ebaluka ezo bbomu ze mulaba ezibaluka bateekamu ebintuntu simanya bunyobwa simanya buganga simanya mpirivuma simanya nga biki nga buli kyebagaddemu kyamaanyi amatono naye bwe babigatta ne bikola amaanyi amangi ne bifuuka eby'omuzinzi ne bibaluka kwe kugamba kakati naffe tugatte amaanyi amatono ge tulina tubaluke kubanga mu kweyawula mpawo kalungi ke twajjamu tugezeko kukwana kwegatta ate n'ekirala toyinza kugamba nti Bobi Wine tasobya nkiddamu toyinza kugamba nti Bobi Wine tasobya naye nga bakugamba tukwate wano ate ojja mu public n'omuwakanyi olwaba takyasobya akabaka tasobya naye nga waga nti ono ye minisita gw'ennonzo w'amawulire andi kabaka omulabi bannange andi kabaka omulabi muganda wange ngambya nsindikiddeyo Obumu 10 nywemu kasoda barakallahu fikum sammani matiki
kama wo mukisa Honorable Kibuka ngambi jakebera inbox kale taata nange kyonna kye nasangayo barakallahu fikum nawe mukama akumpe omukisa so toyinza ganti kabaka tasobya nena agamba nti Yekolera ye minisita wange w'amawulire n'otandika okuvuma Yekolera mbabwa kabaka n'abasobezera oba omulabi mukama so his excellency Bobi Wine bw'ogamba nti tasobya enkyale n'atugamba mwekebeze polio noga toyina tebiriyo so president munange wadde otugaye twekebeze polio tukujembedde kitegeeza president asobya kitegeeza president akola ki asobya so tusigale ku nnono yaffe eya Kyagulanyi tasobya batugamba tukwate ne tulikwate kubanga twamufuula vision beyala oba twamufuula eriiso lyaffe kakati eriiso toliwakanya nga likulaze nti nno Yekolera nawuli ali bwerere omanyi eriiso lino oyinza okugezaako ddiwakanya eriiso lino lisobola okulaba omukazi ey'ebitiggula bye wateekawo likulabire mutima naggamba notunulayo n'okyuka otunule eriiso oba olinyoomye eriiso oba olinyoomye kubanga ddyo lyeririna okukulabira kakati bwe likulabira n'owakana oba olinyoomye so Kyagulanyi tuba twamufuula eriiso lyaffe tumuleka atulabire but si kibi okutazaama si kibi okwetegereza bonna be mwekengera mubeetegereze mubateekeko eriiso ejjogi naye era ye politics wakwekengera ngana tojjanga n'ogamba nange nze Itongwa mwesiga oyo tayinza kulya mu Kyagulanyi lukwe byere ashibaga kato mwamwesiga ate ne mubuusa Itongwa amaaso because ffe nga tutandika okwogera kyagala ssente kyagala kukiyita bashibaga be bali kwalaali baliwa leero ono gwe wali obuusa busolo ko wamuteekako eriiso ejjogi akyaliwo tobeeranga ne gwe weesiga beeranga ne gwe weekeka oba gwe weekengera nga si mulala Yekolera Itongwa oba ntegerekese bulungi baana b'amaani ekyo kyentegeeza oba kyembadde ntegeeza so nga bwe bannyonnyodde bayimbi Ready and Weasel buli omu yakolako yekka ne bigaana naye beegatta ate munnange kyavaamu omulamu tulina ababaka aba National Unity Platform nga Kaziwe Bashiri mbazirali mu parliament ku kaadi yaffe tulina kino ekikazi ekyajja ne kyesimbawo ku bwa meeya Kinabira Naggayi Sempala ku kaadi yaffe tulina ono omugalaatiya yaani oyo omusajja Abedi Bwanika balina mugaso ki so what we need today Siva noble members, what we need today is united forces of change. Nga President His Excellency Kyagulanyi yagamba ne bw'abanga wanuupu ng'olaba akola eby'ekisiru tomwetaaga ate weetaaga ennyo atali wanuupu naye ng'agamba nti agende lwaki kyekinjagasa Mugalaatiya Abedi Bwanika nga yagamba tuteese ne Museveni tubageininge ku ki atendekewo Besigye atali wanuupu agamba nti agende omuntu bw'abazze n'abagamba nti mbalimu mumwanirize mumulinde wagamba nti mbavudde mumukube nze era mujjukira emabegako aba FDC bakeri Lukyamuze baagala okutwemonkolerako ne mbakuba bati bwe baba bazze tubaanirize tubakwane ekirala mbadde neyatubeko kye tukoppa ku Museveni bannankyukakyuka mbadde njagala munnyambe tubeeko kye tukoppa ku Museveni bannaye Salamu kumwaŋŋambi amaaso gonna gali ku ggwe this year we are going to dress you up onyirire nga naaba neeyanziza nange okunnyambaza ku miwalume egitukulaku eginyirira nange ntambulenge ne swaga so mala yatuweeko kye tukoppa ku Nakyemale Yoweri Kaguta Museveni bannayuganda bannange ekintu kimu Museveni amanyi okwana
Museveni Katonda yamuwundira olulimi. Ffe lwakuba tuli ba mitima migumu nnyo. Essimu ze twakafuna okuva ewa Museveni singa twatenguka dda agezezzaako tukwana ensonga lwakyali tuganye n'alagira tuttibwe. Kati tubeeko ekyo kye tukoppa ku Museveni. Tuyiga okukwana. Museveni amanyi okusekera atamwagala. As long as amulaba nga wa busagwa gy'ali. Akusembeza tomwagala oyigira wuwo okumwagala. Nabo bafuulu kupiga baga tebaga Museveni nga bagenze mukula Museveni awunzise abakudde nawudde bamuzaddemu n'omwana. Oba ni muntu kyoyo eyazadde mu fuulu kupiga omwana. Wazadde mu kyangwe. Bali nyatukoppe tekiniki eyo. Ey'enkwana ya Museveni. Museveni Mukama yamuwundira akalimu. Museveni asooka kumwenyeza nga munda yakukyawo. Museveni asooka kuyita nti eno nkwetaaga naye ng'ayagala kunafuya eyo gy'oli. Museveni asobola okuyita nti eno nkwetaaga ng'ayagala nnyo akumanyi wali omubalira kaki. Wali omuwalira okamwongere nakaka kutwaleko ye yeeyongera amaanyi. Bano abantu bonna abatweteze oyo mulowooza nti batweteze tubasike. Tubasembeze. Tubalage nti muli baffe naffe tuli bammwe. Tetubasammula. Tukozese Museveni style ey'okwana. Leero kabineti ya Museveni yonna ojja kwesanga ng'ejjudde ba DP. Aba abaava mu DP. Ng'ejjudde abaava mu FDC. Anita Among gwe yakula sipiika wera bwe yakozesa n'okumuttireranya. Yali wa FDC. IGG. Oyo Betty Oliver Namisango Kamya. Enyindi yababyatala tuveeyo eyo sijja vuma bantu butonde bwabwe ate nze ntunula nti nange ndi mubi. Kakati Oliver Namisango Kamya yavaawa. Ono minisita w'abaana ow'amannya ageetagako akalako okuwunira ono yali minisita w'abaana nga kati nnaku zino ye muwabuzi wa Museveni ku baana. Nakiwala Kiyingi. So nga luli yali wa kitiibwa Mmengo ng'ali mu DP ne mu Mmengo nga tumuyita ow'ekitiibwa naye kakati nswala muyita ow'ekitiibwa era kitiibwa kye muwa kye kyagano agalinga ag'enji. Nakiwala Kiyingi yali wa DP. Bukenya Gilbert yaliko vice president DP. Olanya owa UPC omugenzi Museveni gwe yawa obutwanga ayita Anita Among yali wa UPC. To the extent Museveni okumanya amanyi okwana n'omusajja gwe yamambula ku ntebe yali okatuule direct. Bamuyitanga General TikTokero Lutwa. Mutabani we yabaddeko oba minisita w'ensonga z'omunda ye minister wa information ya. Here, Oneke, something like that. I knew you. Okay, Oriemu. Muwalawa, mutabani w'omugenzi Museveni gwe yawamula mu buyinza. Yamusembeza. Kubanga ayagala okukuuma abo bonna abaali mukubye nga bamuli kumpi. Kakati naffe abo abayinza otuwambako ekintu ne bakitulemesa. Abayinza otukuba n'otukubamu ebituli. Bwe tubasembeza kinaaba kitya. Batuna abasembeza kinaaba kitya bannabosa bonna. Bwe tubasembeza bannabosa bonna bali mu DP mwali mu FDC ne bagende wa Museveni. Kakati Museveni tumukoppeko ekyo. Tweyigiriza okusembeza abalabe tubafune. Kubanga be babeera gye bali ate baabusagwa. Be batuvuma, be batukuba, be batulangira obutamalaako naye bano abitulangira baliawo kumpi. Tubasembeze tubakwane. Nchiddamu tubasembeze tubakwane kale bayinza okujja nga tebatuwagala naye baligwira mu mukwane ewaffe nabagamba. Omusajja ogenda okwabula omuwala n'omuzika nga ogudde mu mukwano naawe omukazi ogenda okukula omusajja n'omuzika nga omwagadde bwagazi. Kakati ne bano mubaleke bajje nga bwe bali. Oba osanga banayiga okutwagala eno struggle teriiko nnyiniyo temugi owuninga. Nchiddamu bannayuganda banayiga eno struggle teriiko nnyiniyo temugi owuninga. Buli omu alina olunaku lwe yayingira struggle lwe yanyigirizibwa ennyo. Singa twakugoba olaba bwe twalifiiriddwa omuntu. Singa wagobwa olaba bwe twalifiiriddwa omuntu ow'omuzinzi nnyo oba omuntu ow'omugaso ennyo. Nga bw'otaagoba waweebwa omukisa okuyingira leka n'abalala bayingira akasengejja kali ku muntu abatasaanidde ne bafuluma. Nga bw'otaagoba
bwawe omukisa okuyingira n'abalala baleke bayingira batasaanidde akakungunta kaliba wandula ne bafuluma bano bati mmawo bwe bajja nga beerimbika mu nkyukakyuka tebaafuluma bandi bonna tebaafuluma bakidandala tebaafuluma era abatuufu mu nkyukakyuka baasigalamu buli omwajje omulyango oguyingira mu ggule n'ogufuluma guli mmandi fulumire wawulira ng'okoyo okubeera mu nnyumba gye bayita enkyukakyuka but each and every one asaana okuweebwa omukisa okubeera mu nkyukakyuka nkiddamu each and every one asaana okuweebwa omukisa okubeera mu nkyukakyuka tewali nannyini nkyukakyuka togi owuninga nze we nali ntandiikiriza okwogera oli yakola statement bano batwereetamu bwe batwereetamu aye ne bagenda Museveni ne balya ssente kyebulaba nze siwa budde ne mubuuza gwe ngaani nga nannyini nkyukakyuka gwe ani eyakuwa moral authority oku owuninga change ndekambeeremu tuli balabira ku bikolwa byamu ne guno gujjwaka ku muntu tekanampandula ate ye ndaba ali kaleweebe kasobola okumukola ki okumuwandula oyo gwogoba ayinza okuba ow'omugaso n'okusinga gwaliwo gwe yakyogera wakigamba nze naye nze byenjogera mbigamba ensi yonna n'embuusa kitegeeza gwogoba ayinza okuba ow'omugaso n'okusingaani gwe saagala wabewo omuntu yenna owuninga nkyukakyuka ate n'ekirala tusigale nnyo ku sirogani ya Kyagulanyi tasobya bakwata ekkubo gwe n'omukubirayo aba asobya nno olukitegeeza kaba katalaba mu kamwa kaba katalaba muki mu kamwa naye nga waafulumya statement ojja ku TV n'ojanaliza noga okusinziira kabaka kyeyayogedde kino yayogedde ettabo oyo oba omulabye mu kamwa oba ntegeerekese n'olwekyo nno n'olwekyo baavu bannange mweveemu tunywenga ku nkoko akatali kabbi amagumba oli owandula mu mulyango ekirala njagadde okwogera ku kyaba promoters n'abayimbi waliwo omukwano gwange bwe natambulako naye ebbanga ate kyali ku ndongo bajjo events yafuddeyo ne banne bwe bali mu mulimu gw'endongo ne bagamba abayimbi basusse okubaseera ebivulu era bagenda bo basala omusaala ayagala ayimba ayagala toyimba bagenda basibira ekikookolo muganda yange bajjo oba osanga oli mutuufu but mu muzannyo gwonna wabaawo asinga okwetaaga munne era ne bwekuba mukwano tutera okugamba nti ezenkanankana n'ebisiki tezaaka wabaawo alina okusinga okwetaaga munne oba okweguya munne kakati mu muzannyo guno ndaba nga mwetaaga nnyo abayimbi okusinga bo bwe babeetaaga bajjo Lutalo asobola okwetegeka muganda wange Ande Mukasa bajjo Lutalo asobola okwetegeka naye gwe tosobola kweyimbira nkiddamu mu guno omuzannyo walina okubaawo asinga okwetaaga munne Lutalo asobola okwetegeka Walukagga asobola okwetegeka naye gwe sirowooza nti osobola okweyimbira then ne weetegeka kitegeeza bw'ona osibira omuyimbi ekikookolo nga mukoze akabinja kamu nabo bajja tuuka ekiseera babasibire ekikookolo bagambe nti naye bano abatumanyira ffe tetusobola kwetegeka edda ennyo abayimbi tebaabangako nnyo bambaleese kabula dda yatimbanga neekwata oluguudo lw'e Masaka neekuba nejjayo ssente nga nnyingi nnyo nga ne kuliko mbaleese ebyambaleese bisinze kujjira nnyo ku mulembe gwammwe kakati kimanye ti omuyimbi singa akizuula nti muba boycotting nabo bajja kwekolamu omulimu baba boycotting mmwe mugenda osinga okukosebwa kubanga kyangu nnyo okwetegeka ddaani okweyimbira gweoyinza obuteeyimbira naye omuyimbi asobola okwetegeka Lutalo alina bbandi daheyazi n'abakubi be asobola okufuntuma ono manager we n'amugamba genda obukinga ekifo bwe kitinebe tugende tukole ki so nabanga mmwe musinga okwetaaga ku bayimbi bano n'ekirala bw'ogamba nti oba kale babaseera munnange tetume kufuuka kiso kya mbuzi ba promoters n'abayimbi mwenna mulina akabanzi ku mutwe ekisibu kyammwe Museveni
omuyimbi ekizibu kyo si promoter Museveni nawe promoter ekizibu kyo si muyimbi Museveni kubanga edde nnyo bire bivulu emuga nti ku mutoto temukyafuna mugatogeza muteke kwebi edde nnyo ebivulu byabanga bya 13 ebyabasudde basudde yagulako emmotoka esukka 10 basudde yazimbako amaka 2 basudde yakolako ebintu ebirabwako ku 10 mmeka olwaliro gw'osoloosa mutwalo mpaawo koolina era akulaga osigadde mmaki mabanja kitegeeza ssente ajabulukuse nnyo era ne bwona okiteeka ku 2 era Museveni ajja kunoonya engeri era gyakusikamu ekyo ekyebiri ng'akubinika emisolo awo wookoledde ate ne zino z'osigazzaamu ng'ezi z'omaze okumuwa omusolo gwe nazo ogenda okugulako sukaali bikinga naye emisolo mingi ogisangayo. That's why nkugambye gwe lwaki ogamba nti asolooza omutwalo togaggawadde nga yasoloozanga 13 yagaggala because ssente yali ekyalina value. Olwaleero ssente terina value ne bwona nnyongeza nze omulabi w'ekivvu nga Museveni akyaliwo nkula yatogenda kugaggawala lwansonga omusolo bakubinika mungi ate nayo kakatono osigaza ebintu obigula bbeeyi ebintu obigula ki bbeeyi ne wesanga gw'osigaliddewo kakati njagala ppena tugaanye bannayuganda mu buli omu mulimu gw'okola kasitomawo oba patanawo si ekizibu kyo bad governance ekizibu kyo musolo mungi. That's why nkugambye abapimbanga ebivulu bye-13 bagaggala because 13 zaali zikyalina value lwaki omutwalo gwo tegulina value. So mujjeewo embeera y'abayimbi batuseera nedda waaliwo abaseera oyo gundi ani nzijukira ekivulu kya munno mu kabi ekivulu kya munno mu kabi kasozi weeraba abakayimbira be bakitegeka nga Kafeero asabye zaasaba ne Basudde asabye zaasaba sebatta abagamba batemina miliyoni 3 temina kye mugamba genda n'abaliwo ab'ebbeeyiyo era bakayimbira nga bayita mu kibiina kyabwe ekitegesi ky'ebivulu bakiyitanga Pride Production ne bagenda ne Basudde ne Kafeero ne bagamba sebatta wa bbeeyi tumuleke. Kakati gwe bw'aba Lutalo akusedde Shibba akusedde Dirisa akusedde ani akusedde genda n'omulala gw'okakasa nti tali akuseera oyo gw'olabanga akusedde n'onyiiganya ate n'osigala ng'omulemedde ku kitegeeza alimu ekinyusi yazitowa okuggirayo ssente zo. Kakati gwe atayagala kwonoona ssente zo ng'olabanga oyagala kugenda ne bano abatonotono genda pangisa Pinki walayisiko genda pangisa Koloba Masanda gannemesezza okulya ffene n'etaano ayimba pangisa Ronald alimpa $50 pangisa ani atalinaamu zirya nnyama lyebyenda omuntu nga nolina ssente zirya nnyama lyebyenda kakati naawe muganda wange Bajjo bw'oba tolinaamu ssente zipangisa bayimbi baseera genda n'aliwo kubanga ogambye oyagala kufuna ssente mu kivulu ky'otegese naye ate bano bo bakuseera kale okubalo kiri nti ne bano abatakuseera basobola okukuleetera abantu genda naabo osobola okugenda noono muwala wa mukunja gwe yalese ono ye King Siba bayibuli gy'olina mbuuza wogisoma obanga wagitereka mitwitwi genda n'oyo taseera. That's why nkugambye atalina ennyama ly'ebyenda talina zigula nnyama lyabyenda naye bijja kukola ki kukolera Bajjo agenda kunyiiga ne bapromota baabwe. So omuyimbi oyo gw'ogamba nti akuseera ateekamu gwe kankubuulire omutegesi w'ebivulu bakuyita mpologoma nkadde oteegera ku lunya naye omuyimbi mpologoma njizzi nze ebyo mbimanyi ebyokupromotinga abayimbi kyekitegeeza kitwala ki okupromotinga omuyimbi mmanyi kyekitegeeza mmanyi kyekitegeeza okupromotinga omuyimbi mmanyi kyekitegeeza okufula oluyimba hit. Kakati gwe empologoma enkadde eteegera ku lunnya nze omuyizi toyagala kunva luwinga gwe nga gwe promota Bajjo obaawo kuteegaanya ayina hit
kitegeeza omwaka oyinza n'okukwata ebivulu 5 byonna ne bihiitinga kubanga olonda mu balina hiiti ab'enjawulo n'ogamba leero ani agirina ti Lutalo alina kabisi kandagala nguze ronki n'omala Lutalo nti Shiba alina kyalina wankoonakona nguze ronki n'omala eyo n'ogamba Nwaja alina kyalina Fire Baby nguze ronki naye omuyimbi okukwasa hiiti 4 mu mwaka kizibu. Kakati hiiti ey'emu gy'alina agiteeka mu kinki okuviira ddala mu kugula awandiisa oluyimba, okuviira ddala ku production y'oluyimba audio, okuviira ddala ku video production ey'oluyimba, promotion ku radio ne TV, mabaala nga taddemu kingi. Kakati gwate n'ezo miliyoni 2 z'oyogerako nti nnyingi nnyo z'omwantono nnyo. Kubanga nze wetwala oluyimba ewabbawa nzijjako kakadde. Nze nina abayimbi bange bentutte ewabbawa kakadde. Nenve ewabbawa okutwalayo oluyimba nga mpadde mwadde akakadde. Jjukira naluguze 2 ku Chris Evans. Naluguze obukadde obwa ku Chris Evans oba 3. Ne mala okulujja ewabbawa ne nnoonya Shasha Vibes akwatira video miliyoni 15. Video erabika kubanga today oluyimba lutambula ne video ate video ekola ki? Erabikako obukadde 15 bugatte ku buno 3 zemmeka. Ba radio presenters bakusasulira today. Ba TV presenters bakusasulira. Ba DJ Mabala ne wabawo n'omwana booteekawo okutambuza CD. Oluyimba lumu n'olusanga luwemmeesa obukadde ameka. 5 atajjukira nga hiiti eyo eggwako mangu tasukka myezi 3. Nina okukuseera gwe promota, nina okukuseera ndabikenga nange nzijjayo ssente zange kuba nataddemu nnyingi ate naawe n'olusiima oluyimba n'oŋŋamba mu bantu gyeruli nsasula kuba nateekamu ssente nnyingi okututuusa mu bantu oyo gyoyagala nnyimbe nnyimbe. Otherwise gwe promota awulira nga abayimbi bakuseera nnyo kikyotalina naye creating abayimbi bo. Owulira nga bamalaya bakuseera wasa. Gwe bawulira nga bamalaya bakuseera mwanange wasa. Kale namwe mwamuwulira nga babaseera nnyo. Bajoyine essimu ya bbawa. Genda ewabbawa naawe otwaleyo omuyimbi wamukuli. Ba Steve Jin, ba Swams bategekanga nabo. Paka lwe batuka ne bakuliyetinga abayimbi ba. Kakati nze bwe mba n'omuyimbi wange nga Swams etegese. Nsobola okuga Benoni oba Julius tinjagala obukadde bwe buti namutunya nga bujjamu. Kubanga yamanyi kye kitegeeza okuteekawo hit. N'oluyimba olutuusa mu bati. Kakati naawe awulira ng'okooya abayimbi okukuseera gwe promoter oba bbala mu bandi awulira ng'okooya abayimbi okukuseera. Creating abayimbi bo kugambye owulira nga bamalaya bakuseera nnyo okugula akaboozi wasa. Mutugjeeko olumba oyo. Mutuuke n'okugereka ebisale. Mutuuke n'okugereka ebisale. Gundi weetaaga zino, gundi weetaaga zino. Tebukyali badde kibi, gundi kwetaaga zino. Naye w'omugerekedde otuuke n'okumwetaaga ku show kitegeeza omwetaaga gumire enkola n'obukwakulizo. Nze siwasa mukazi mu kyotala lwa nsonga bali expensive obayimirizaawo ngenda kuba nakigudde bange. Kakati nammwe bana abayimbi omuyita abakyotala mubaleke waliyo bannakigudde. Mugende naawe mugende ne bamukaabya mitwalo 5 akuyimbi. Kirevajje 3 akuyimbi. Red Bandon 2 akuyimbi. Naye lwaki era temugenda nabo ne mugenda n'ab'ebbeeyi nti ennyimba zaabwe ziri mu bantu abo be mugamba babaseera naye nabo baateeka mu kingi ennyimba ezo ozituusa mu bantu. Oba ntegerekese bulungi basajjammwe nabo baakola kinene baateeka mu kingi ennyimba zaabwe zituusa mu bati mu bantu. Kati okubala kiki nti mukizudde nti be bali mu bantu muvaluwinge waakisi zaabwe. Bino soogedde lwa byabufuzi oba ki njogedde ng'omuntu amanyi art, njogedde ng'omuntu amanyi okujja omuyimbi wansi ne muteeka waggulu ku top. Mugenziiga oyo naliko naye nga bakola ekibaati. One day mba naye ku studio DMS twalimba luwedde bali mu ddujjamu bitasaanidde oba ki. Kakati omwana bw'ayimba bwe nduya bwali badondabula
Loterawo kalenda nkwana. Ngendo okuwulira oluyimba lunyingidde kiba. Oh mama. Chokoze nga kyokya munange. Mbiyingidde buyingiza nze oluyimba lunkutte ne. Chokoze kibabula mukwano. Giga kyavanga dinako. Kaddemu binyumirawo. Bigendemu. Namba doole ebyo. Gyemitwalo emeka? 7 plus. Emitwalo emeka? 7 plus. Najimpa. Ali gwe omuyimbi we oyagala mu emitwalo 3. Nga n'omuntu tukayitaka okudribbling yateekamu obuteesa akakodyo. Kubako kaali kakodyo. N'omuntu yateekamu obuteesa akakodyo yamusimbula $2 gyemitwalo 7. Katolo writer, main writer, producer, videos, ateekamu semmeka ne promotion gojjo sunga. Nkuwansa mukuriyeting abayimbi bamwe. That is it. Oyawulira nga toli mu mativu nebbe abayimbi gye bakusaba. Create your own musicians. Kubanga nammwe mukisobola. Bajjo omanyi bbawa gy'abeera. Omanyi Shasha vibes gy'abeera. Omanyi ani gy'abeera. Bibakuseera kuma. Kati Abitex tudde osobola omuseera ekivu. Abitex tudde nsobola omuseera ekivulu nga nina omuyimbi wange gwayagala. Because ya promotingako naye Serena Bato oyo sente za Abitex ze yakatta ate nga tezigenda kuvaayo. Tomoni. Kakati Abitex amanyi kitegeeza creating a star. Sibe bulungi mweraba muntambulizeeko video. Ngenze waffe kutambala ku nkuzi kwe